Mu love story gye twolekera sister anyumya love story ye bamaliriza emikolo gyabwe egy'embaga bagenda mu honeymoon basumulula ebirabo ebyabaweereddwa batandika obufumbo bwabwe naye sister agamba nti ekimu ku kizibu kye batobye nakyo mu bufumbo bwabwe ye bw'atracinga back kiva ku birabo bye baasumulula ebyo ebyabaweebwa oluvannyuma lw'embaga yaabwe. Mr. Sozi abewaffe bankyawa lwa butatwala mukolo waka. Mama yatuzaala abaana babiri naye nga buli omu alina taata we, ndi nze ne muganange omulenzi. Naye nze natandika okutegeera nga ndi wa jjajjange azaala maama, era gye nkuze gye nkulidde be bansomesezza okutuuka ndoza nga mu P2 then nenjoyininga mu kibuga eno mama wange gye yali. Natandika otegeera nga mama wange ne tata wange bayawukana. Mama yaŋŋambako nti bayawukana nga ndi wa mwaka gumu, baalimu embiranye engeri gye beefuna nga bakyali bato n'enzija, kale ne batasobola kubeera bonna. Ne famire ebbiri eyewa maama n'eyewa taata ne bafunamu enkaayana nga tebakwatagana. Kati ne ntandika okubeera ewa jjajjange azaala maama, so eri ewa jjajjange azaala taata saakulirayo saabeerayo newankubadde nga bali ku kyalo kyekimu, bali ku kitundu kyekimu. Nkuze embeera wa jjajjange azaala maama be bansomesezza. Kyatuuka ekiseera maama wange nannona nayagala okunona okujja mu kibuga, bajjajja bange ewazaalibwa taata ne bateekawo embeera nga bankaayanira nga bagamba bagala mwana waabwe. Ne ŋŋendayo ne bantwala, nalinga myaka 5, ne bantwala ne baŋŋamba bagenda kunsomesa biki. Natuuka ewa jjajjange azaala taata, aga Katonda nasomayo ndowooza nga wiiki emu ne bangoba. Mweyo wiiki gye nagenderamu ne bangoba nga tebasasula school fees. We bangoba natandika kubeera waka nga nkwata nkwale nga tugoba mayuba ku kyalo nze ne bataata bange, ebiseera ebyo nga tuli mu sizes ezimu ne basenga bange, nga tukola gwa kuyigga nga nze mmanyi akanyonyi nti kano akanyonyi ke kakabye nga mmanyi kano kanyonyi bwe kati. So ewa jjajjange saasoma era tebansomesa yadde n'okungulira olugoye okugamba nti luno lwa muzzukulu wange, ewa jjajja saalulabayo. Kati maama ne bimugwa mu matu nti omwana bamugja ewaabwe gye bamuzaala, ewa jjajja azaala maama, ne bandeete n'ewa jjajja azaala taata, ate bandeese sisoma. Ne bamugamba nkwata nkwale ku kyalo nkola gwa kuyigga. Mr. Sozi nali ndabika bubi nga tetunaaba twota, omanye embeera y'omu kyalo ndowooza. Mr. Sozi nga tusiiba mu kuyigga nga twebaka n'akagere nga akacaaca nga amagulu gaasala gonna. Maama wange gye yava simanyi oba bamukubira ssimu zaali ssaawa mmeka, twali tuli awo nga maama atuuse. Maama okumanya nti oli omukazi yali muka, tumulaba wano kulokoka. Naye maama wange yali mukazi mbaki. Maama yajja ewa nazaala we, kamuyite nazaala we ewa gye bazaala taata. Maama yankubirayo emigo nga tabuuziza oba muli mutya. Yatusanga twota nze ne bataata bange ne basenga bange, ebiseera ebyo twali twenkana. Omukazi yankuba nga nno waliwo ka distance okutuuka ewaabwe, kubanga mbagambye twali tubeera ku kyalo kyekimu, nga waliwo ka distance okuva wano we banzija ewa jjajja okugenda eri ewa jjajja gye bazaala maama. Omukazi yankuba emiggo okuva ewa jjajja paka waabwe, naye ng'agenda nkuba, naye emiggo egyo sirigyerabira. Bananga omukazi yankuba ndowooza kwe kwavaako ne jjajja okukyawa maama okuba nga yankubira maaso ge nga tababuuza na kubabuuza. Omukazi yankuba nga nnanga kulonda nkwale. Munnange okuva olwo ne mba nga nti ewa jjajja nga sigendayo, era nga ne bwe mba nkyadde ntuukira eri ewa jjajja azaala maama ng'eno nkyalayo bukyazi ate nga sisula, kubanga nze muntu atya. Nze ewa jjajja oba nalabanga ew'omugwira omanyi okukyala ewantu, nze nga nti okwebaka otulo nga manyi oba bagenda kundya. Kyokka imagine nga gye banzaala. Era nga lwe mba nkyaddeyo
nfuba okulaba nga sisula n'enzira ye wa jjajjange. Kale bwe namala kiraasi ne mala P2 mama wange nannona mu kibuga okuva ku incident eyaliwo nantwala mu kibuga atandika okubeera naye. Yali afunye era omusajja naaba maama wange yakikola atya era omusajja gwe yafuna nga bamala dde okweta ne taata wange. Omusajja gwe yafuna era ng'abeera ku ekyo ekitundu era nga bamumanyi nti wali weewagundi kati wane waffe weewagundi ne wazaala maama weewagundi nga beemanyi ku kitundu. Ye musajja gwe yafuna. Ne mbeera ne taata wange oyo okuva P2 Mr. Sozo. Omusajja yansomesa okuva P2 paka kumalako senior 4 kuba we namalira omusajja nampeerera. Naye nga ne taata wange gyali nga talina kyampeereza naye nga ngambe nti ngenze kukyala bambi nga neetikka wansangawo akakoko nga ngamba mwana wange genda owutemu kasupu ate ng'ebiseera bye nali mwana muto nebino ng'ogenzeko ewa muzeeyi wo munnaye ng'akusuubizaayo akakoko ng'akugamba nti kano kako kale ng'akulaga omukwano kwe kugamba nti munnaye muba ekika kyange gye banzaala. Taata wange ye yali yolanga omuntu ategeera lwakuba yamala nanfakaawo nga ndi mu P6 2012 kama amuwumuze mirembe. Ye muntu yekka eyali anfaako mu kika kyewaffe gye banzaala naye nga bajjajja bonna baganda ba taata baani nga bandaba bulabi nga tewali alumirirwa nga tewali agamba kinti ono muwala wa gundi katumuweyo kano. N'ensomera omuzeeyi wange ono gwe nnina kati bawa mama wange kati nampeerera musajja wattu nakola buli kimu nga yagulira engoye yakola ki era we namala senior 6 baali baagala okunyongerayo ne bagamba ate olwedde vaka nali mmaze okutesitinga ku sente nga ntandise okukolaakola ne bagasega nakweyongerayo ngenda kukola. Namala 2017 ne nnoonya omulimu 2018 nenkola natandika okukola awo nentandika okufuna boyfriend. Ku ssomero saafuna nnyo ba boyfriend by the way nali muntu omujagujagu era ng'oli bwandaba naye nze bampanga nga bampa n'abasajja walayi olw'okubanga nayogeranga nnyo n'abasajja nga gy'emikwano gyange egisinga era abantu abamu nga bagamba oyo Oliver muntu w'abasajja naye ng'ate si bwe kyali munnaye nali nsekaaseka naye ate nga just nga tusekanga era ng'ab'emikwano. Natandika okusoma we namala okusoma netandika okukola mu supermarket gye natandikiramu okukola nga wabeerayo basereebu abayimbi baproducer mwe mwava producer eyankwana ne tutambula baali bamutendanga bw'atalemererwa kulya naye bambi omusajja oyo nabeera naye akaseera akaawera naye nga bambi ng'ebintu byakwata mpola nga takwata ku vanilla yadde n'okukyogerako nti oba wowayi. Kati nga tubeera naye akaseera nga kayita munaye nga omaze okumanyiira love kyekyo nze nga simanyi nti na producer akola ku bayimbi nze ebyo nga sibimanyi yenze nga atamanyi nti waliyo ne studio z'abayimbi nga studio gye mmanyi yokka ya bifaananyi era nga tuba twogera nangamba leero nkeereyemu ndi ku studio biki nze nga muli ngamba naye kati ono omusajja ngamba kuba ku mulimu nali nnyinyukanga ssaawa 5 ez'ekiro nga ngamba nedda nfunyemu wano ka emergency studio abantu bajjudde nga muli neebuuza ssaawa 5 studio z'ebifaananyi zikyakola kale oba nali mu katala kirabika nali mu katala nze nga simanyi nga sikirowooza nako nti waliyo studio z'abayimbi munaye nembeera neoyo producer era nga ne ku mulimu bampita mukyala producer ng'ajjaawo ku mulimu nannona nantwala ku mbuzi ne tutambula sewe nali nkola ne sister wange tibagadde butalabo ate ababanona mu mmotoka ne tutambula nga bwatutambuza eno bwantwalako ku studio nga tubeera awo bwe tutyo nga kyankwana nga kumbe n'ewaka waliwo yali amperereza munnaye yalaga nti ali siriyasi naye nga tono producer munange yasookawo era ng'omutima gwe gwagala bakuba nti yali muyaayi ate nga ne bazadde bange basumba kale tebamwagala naye ate nga nze mwagala naye ng'ab'ewaka bo tebamusiima. Ekisooka namwegayirira namwekubanga kuba naye jangu olabe maama jangu olabe ki kale nga yeebuzaabuza bw'ati ng'agamba nze ntya abakulu musumba mutuukirire ntya siina kyamugamba kale ng'abeerawo bw'atyo naye ng'awe waka
waliwo neiba teyali naiba waliwo omuvubuka kale nga bamumanyi bamwogerako birungi bamwogerako birungi saamulirako bibi munnange mbungangwa nze nga abingamba kati kuba kati ye daddy baby daddy nga mpunamukuba mu vaaka nga nakava ku ssomero nanjagala nantumira ababaka basisita bange biki byonna abingamba ne basisita bange nga babintuukirira naye nga nze simwagala atambuza bigere ate nga ku mulimu nina nnonera ku mmotoka okitegeera ekintu ekyo kale nga simulabawo naye nga ate bambi musajja ayagala ali siriyasi nze nga simufaako olwedde ku mulimu ngendayo 12 nkomawo ssaawa 5 za kiro kale nga n'obudde sibumuwa nga sirina budde bwe mmuwa naye nga ye alaga appointment application onagita appointment yagiteekayo dda yagiteekayo era nga abewaka bamumanyi yajja n'atuukirira nkojja ate kasoyita mukojja n'omanya maama bannange omukazi oba omumaze go ge mazima n'atuukira abewaka nga bamumanyi nti oyo muvubuka waawo akwana kale ku kyalo ne batandika okumanya nti ankwana naye ng'ate nze ne gwakwana siina kyemmanyi mpita ku mikwano gyo manyi babeera ne bugurupu simanyi oba bankubira betting nga bampita mukyala wagundi ng'ate nze ebyo binyiiza jjajjange yateranga obbimpitanga nga mpita mukyala we nga nsobola okunyiiga n'enkaaba kale nga mba mpitawo oluusi oba nga nina mukadde off ngenda okuyita awantu we babeera we batera okukasibira nga bampita mukyala gundi banaye ng'ataawo kati nga nsobola okuyomba yeggwe wali ono simanya wannonako ewaffe olyoka onaalase nga bwe ndi mukyalawo kale nga nteekawo embeera kubanga yali yeeteeka mu kiponze kye sitamulabamu ng'omutima guliwo oli producer okitegeera twatambula bwe tutyo netambula ne producer ne wabaawo ebyabaawo netutandika obutakwatagana ku mulimu nenfunamu obuzibu obutakkaanya nenvaayo ku mulimu ogwalinga ogungatta ne producer bwe nafuna obuzibu obutakkaanya ku mulimu nembeera ewaka nentuula bwe natuula omukulu n'ayongezaamu amaanyi ng'aleeta bino bweba Krismasi bweba Easter ng'aleeta ebintu byonna bye tugenda okukozesa ng'abireeta obudobola bw'amata ng'abukubaawo kwegamba ng'ewaka yabamanyiiza buli nnaku onkulu ng'alina shopping naye nga gwachopingira nga yadde n'okumugamba nti mwebaze nze lumu bankakako n'okumwebaza mukubira essimu ne mbagamba nze mukubira essimu namugambye kaabireete we muba mmwe mumwagala nnyo lwaki temumufumbira nakigamba maama wange naŋŋamba ogambye ki maama oŋŋambye ŋŋende enfumbirwa ebiki oŋŋambye enfumbirwa omuvubuka onolwokuba nkugambye omwebaze kale nga mpulira n'okumwebaza kuva wala naye nga musajja wattu yateekamu amaanyi mangi kale n'abamanya bannange yakola ebintu bingi kale netandika awo nava ku mulimu oli netandika osaala naye emboozi yanoga twatuuka ku kunoga vanika labambi kubanga oli producer yankuuma olowooza no yankuumira bbanga kinyinza okugamba nti yankuuma nga olowooza yankuumira ebbanga ddene kyabikaye kinene nnyo yankuuma tetwamala mwaka kuba 2018 yonna nali modetinga twatuuka ku nkomerero n'atuuka ku gundi ku vanira naye ekyamwewuuza ngamba kyokka bannange nalumaga nga tolinaki nze mbadde manyi ngenda nakusanga ng'oli mbeerera kubanga nimugamba ekiki mbeerera naye nga amazima ga Katonda agamba embeerera naye nga nali seegattangako na muntu neŋŋamba ye nze nga seegattangako na muntu naye no Mr. Sozi lwaki aga Katonda kale nga amazima ga Katonda nali seegattangako na muntu naye emabega kaawo ndowooza nali ndi mu P7 nga dadi wange omuto ebiseera ebyo nga dadi wange amaze okufa yafa 2012 nali mu P6 2013 ne bampita ku mikolo ewaka waliyo omukolo ewa jjajja nga tata wange agenda kuba mbaga nange saaba mubi nga ngendayo nali katono
nze omubiri ngufunye kati nagufuna mu siniya firi naye obuto bwange bwonna naali katono nga ndikawaamu naye nga ninga kalaalo nga ngenda ku mikolo bampise muwala w'omugenzi munnaye nga neeyagala era kwalingako abankwana tunalinako obuboyfriend obutuufu nga waliwo n'akankwana nga ndi wa myaka 6 nga tweyita girlfriend nga boyfriend ng'oyinza ogamba tobitegeera nga kwekali ku kyalo nga bw'obimanyi era nga tutta emboozi ng'obubeere butandise osulinirira awo tuli mu muziki tata wange agenda kuwasa bwatuuka ekiro munnange siikuliise munnange nga ngamba mami wange mami wabula njagala fuka naye ntyaye nebweru ntyaye emabega ate ebyomukyalo birwa era ofuka manju w'enju yangamba gwe omukazi omukulu otyayo kale genda bakulye tulabe genda bakulye munnaye nga neekaza obutaswala nga ngenda banaye nali nga sinnaba ntetenkanya nzijemu olugoye lwe nali nyambadde omuntu gye yava gwe saamanya nankwata amaaso nankwata omuwa nanserengesa mu bimwanyi minsasozi nakuba enduulu nga naye nga ne bw'okuba enduulu genereeta kweri ebidongo kwebiri nga toyina kyowulira nga toyina naye ebiseera ebyo minsasozi nali ntegeera nti bakola ebyokikulu nti bakungula vanira naye nga siibikolangako naye nga nali muntu mulabi w'obwo obutambi kale nga mbitegeera omusajja yankwata n'aserengesa mu bimwanyi ewataali yadde ayamba omusajja n'ayagala okuntuusako ogw'obuliisa maanyi naye nebaza mukama teyakikola ekigendererwa kye teyakikola era tekyatuukirira Mr. Sozi kubanga yankwata obulago nankuba mu kwerwanako nankuba netandika kussa nga mpulira eddoboozi ndiwulirira wala nakoma ku mugga gwa Ntaana bannaye nalekaana naye njagala okuyita taata wange yafa bannange taata jangu nnyambe taata laba muwala wo bye bagenda omukola bannaye nga kyendowoozaako mukama mpaayo second chance nze sigenda kubeera bwento sigenda bannaye nga nsaba mu mutima gwange nasaba naye ng'omusajja ali sirias ayagala kuntuusako gwa buliisa maanyi naye mu struggle eyo nawulira ng'omusajja yeeyogeza bannange simanyi ono ng'alina Yerusaalemi ennene ennungi enyuma okulya simanya byakoze bitya mbu Yerusaalemi ennungi naye ng'ayogera ebyo bambi bundi ye muwogo we yali agaanye oyimirira era yamutitinkanya n'amutetenkanya bitya naye n'agaana okuyimirira jjukira muwogo waaba tayimiridde buli kiba teyeesimbye atasobola kuyingira Mr. Sozi omusajja yatitintanya akantu ne kagaana n'agaana okuyimirira banaye nga nze ndi muli nsaba simanyi omwoyo wa mukama yaliwo yantaasa naye ebyembi mu kifo ky'okukozesa omuggo yakozesa ngalo oba yanteekayo ki ndowooza nanjuza Mr. Sozi nabuliidingira for 2 days for 2 good days kirabika n'embuzi yange awo yasigala kubanga omusajja teyankozesa era teyayingira nze namuwulira nga yeesooza ng'ayogera bingi kale raba biganye kijja kitya kisoboka kitya ng'ayogerera munda Mr. Sozi munnaye n'akozesa engalo kirabika mu kukozesa engalo nanjuza oba sinakindi n'atwala embuzi yange munnaye nga seeyagalidde era okuva olwo munnaye yavaako bwetyo nga seegase na muntu kyoba ngenze wa muntu munnange ekintu ekyo kimbobbya omutwe nga bambuuza nze nali mmanyi omuwala wa Musumba biki kale ebintu ebyo ne kinnumya omutwe naye nga siina gwe nanyonnyola mbu munnaye bagezaako okunkwata ekintu ekyo kiswaza okugamba omuntu gw'oli naye mukwano nti bankwata era embuzi yange yavaako bwetyo kale nga ekintu ekyo kyantokyalinga nnyo ne kinnumya omutwe nembeerako ne kuba boyfriend abangi ebiseera ebyo nga mmaze nga ntandise okukola nga before ngono ne producer atannaba kujja nafunako abo by boyfriend abawerako Mr. Sozi abawererako ddala naye Mr. Sozi omanyi okutuuka mu Yerusaalemi nze nga ndaba bulabi musajja ng'ayimiridde wallahi gye nsirukira tomanyaayo nga nsobola okudduka n'enkublockinga from now and then
nga sitolina kyonkoze naye nga nyiza okuva mu lumu mwe tubadde Mr. Sozi n'enziruka. Okuva olwo incident eyaliwo mu 2013 gye sitasobola kwerabira ku mukolo gwa taata wange ebyaliwo byonna ab'ekyalo ne banjogera ne baŋŋamba mbu nagenze neeyagalidde bataata bange bonna nga tekuli ali ku sayidi yange ne baŋŋamba mbu osimanya obadde mu kibuga obadde wayonooneka kati kirabika wafunye oba olina gwe walidde obusente bwe nayagala yeesasuze banaye nga tekuli ali ku sayidi yange nga tekuli ampolereza obwe bwatuukako kweyo incident eyaliwo omusajja alyoka akola ebyabyone nebaza mama wange yaliwo era mama wange yampolereza ne bantwala mu ddwaliro nga balaga kintu kituufu mbadde sibeerangako na musajja naye nga batata bange tewali akkiriza nga jjajja wange bonna tewali akkiriza nenswala ku kyalo nali kawala akalungi nali neewulira naye bannange nga babuza kimu muwala wa jjuuko baamukutte ekintu ekyo kirumya tewali muwala asobola kwebeera kigambo ekyo kubeerako ng'olina tayito nti muwala wa gundi baamukutte naye nga ekinnuma jjajja wange taata wange essaawa zino abayomba mbu saabayita ku mukolo nga tebanzikiririzaamu kwogwo omulundi babawoza kimu mbu nina sente z'omuntu ze nnalidde naye nga zaawa sente ki ze nnalya nga tewali tebambeerawo nempitamu eyo trama nekimpisa bubinzi okuva olwo nze vanira wange amulya bannaye Mr. Sozi kuba kulwana omanyi okulwana ogenda mu kikolwa nga mugenze kweyagala naye nga nze tebiba bya mirembe era oba toli wamaanyi vanira wange tomulya wallahi ntya nnimu okutya ate wali ng'ogudde kuba tamanyi simanyi oba munoga yatamanyi naye wallahi nze ebyange byakulwana si bya mirembe vanira owange nze nakati simanyi oba ebyabeerawo byanzita feeling ne binteekamu okutya munnange kati nga nfuna obutakkanya n'omwami wange nga nfuna obutakkanya n'ono eyali producer yali ankwana mu biseera ebyo nga sinnabakwatagana n'ono baby daddy gwe nnina naye kale nga ennaku nze zimanyi ng'ez'omuwendo nga bwe zituuka ng'omuyaaye tafaayo kyokka ate oli gwe siriiko ng'afaayo ku birthday yange osanga yagulidde ebirabo kyokka ate n'otamwebaza naye ng'ate ono gw'oyagala simanyi oba nali nfuuse kayiringu Mr. Sozi nga bw'oyogera walayi kyeka nali nfuuse akayiringu kwono gaayi nga mwagala nga birthday yange esobola otuuka omusajja n'atafaayo yadde niye nga tasobola nakugamba nti kakuweerezeeyo ka happy birthday nti oba ki kale nga ye muntu atafaayo kati amazaalibwa gange agasembayo gasembayo ge gasooka ate era ndowooza we twekyayira nankubadde yali amaze okunoga vanira omulundi ogwasooka era ogwakoma nga mukubira nali nkyali ku mulimu namugaya ne mugamba beebo munnange leero oli free ogenda kunnona twali twayogedde dda emisana naŋŋamba agenda kunnona bakama baffe ebiseera ebyo be baali batuvuga nga batuleka kumpi n'ewaffe nga kiba kyankuba engeri gye twali tunyuka leeti bambi nga twali tujja ne bakama baffe ne batuvugako ne batukomya okumpi n'ewaka kati namuyitako olwo nga manyi lunaku lwange lwa njawulo ngenda kweyagala agenda kuntambuzamu agenda kukola ki nga mukubira emisana ne mugamba ogenda kunnona nga simugambye nti mazaalibwa gange kubanga era yali agamanyi nali nagamugambako emabega nti omwezi gwe guti bonnaye ge mazaalibwa ng'omuntu gw'oyagala nga nze we nakwata ennaku ze ez'omwezi we bamuzaala nange nali manyi yakwata ennaku z'omwezi amazaalibwa mwe gali kwolwo lunaku nga mukubira emisana nga ngamba nja kunnona twatuuka okunyuka ssaawa 5 tunyuka ssaawa 5 ng'omuyaaye mukubira nga ngamba yaŋŋamba najja nankumbi yaŋŋamba ndi najja nankumbi kuba ebiseera byo nali nkolera munyonyo ndi najja nankumbi naye ejjaamu ssaawa 5 naŋŋamba naye mpaamu eddakiika 10 ngenda kuba nkutuuseeko Mr. Sozi nalinda yaŋŋamba muweemu eddakiika 10 nalinda eddakiika 10
nenziramu ne mukubira nangamba nkyali najja nankumbi jjamu aganya otambula biki naye mutima ne ngamba buli wenkukuba bannaye jjamu nnabakyoyo atasoboka nakuva mu kifo ongambye olinajja nankumbi era nzizemu nekubira ongamba olinajja nankumbi minsasozi nze ekintu ekisinga okunzijjako waya kunnimba saagala kulimba ate nange saagala kunnimba gaye yangamba alinajja nankumbi mu mutima nenneekenya nengamba kweri najja nankumbi nga bwomanye ebimotoka byabo abayimbi baserebu bibeeramu music era music yaliwo naye ng'ate jjukira era ne ku studio music abeera akutte awo okumpi nayinawo mukwano gwange yajja kwana sister wange wa boda ne mugamba omanyi ogenda kuntwala ku studio nanvuga nantwala ku studio nga njagala kumanya misasozi kituufu omwami gyali oba alinajja nankumbi gyangambye kubanga yalina ebiseera ebyo omuyimbi gwamanaginga omuwala nga kale nga basobola otambula nga bumanyi mu konsati biki babayisa okuyimba okitegeera ekintu ngaekyo era nga bwaba waŋŋamba nti ogenda kutambula maasobola okitegeera naye omutima negunkuba nempita owali boda nemugamba ntwala kubanga tewali wala n'ewaka ng'osobola ovugirawo oba ku boda ng'osobola otambula eddakiika nga 10 oba otuseeyo nentuuka mu studio ye bali bamanyi nga bampita mami ngenda otuuka mu geeti nyingira geeti nga maaso nga kuba ku mmotoka ate misasozi nze nali simanyi na namba puleeti ye ng'ebyemmotoka nga yinze muntu atafaayo oba olina emmotoka gwamanyi nga sesifaku ebyo material things nga sibifaako wabula one day yajja ku mulimu nga neetala nzira eno sinze yalina akabina nzira eno kumba ali mu lujja nankubira essimu naŋŋamba bebu konze wange kyogamba tondaba konze nkulaba okolera wano ng'emmotoka eri mu lujja naye nga nze simanyi namba plate nga simanyi nti yeye kati okuva olwo yeyandeetera kumanya namba plate nali ebyenamba nga sibiriiko zenkanya kutuula mu mmotoka naye nga ne bwembuuza namba plate sigimanyi nenjikwata mu mutwe ngenda oyingira geeti nga maaso nga kuba ku mmotoka ng'abayaye bali munda bakuba embeekulo nga bw'omanyi studio kubeerako abantu bangi ng'ali munda ne bakyali bakuba ng'akuba olubuuzi misasozi nagwa ekigo ekirungi bwemba seerabidde oba yali wumenizidde yalimu nga bakuba embeekulo nenkuba essimu nga ndi mu geeti awo ne mugamba otuuseewa bannaye bagenda okundiira wano ngamba nti oba nfune booda nangamba funa booda ogende kubanga nyiza okulwayo simanyi watya wengenda kutuuka nange jjamu sinza mugambye ajje jjamu akutte naye onsonyiwe munnange nga njogera wabweru wa nnyumba yaali munda ndi wabweru teesigamira ku mmotoka ye nawulira nga nzigwawo nawulira nga nziridde Mr. Sozi kubanga nayagala omuvubuka nze natuuka n'okuggyako obusente nze nga ye muntu naye no laavu era yali ntalina gyeraga nga nsobola okujja naŋŋamba kompyuta yange ekyatinze dawuni efudde kyokka tekuliko waka w'abayimbi bannange simanyi gye ngenda kujja sente nga wemba ninamu n'abiri nga ngamuwa nga ninamu 10 nga ndimuwa nga ngamba ndi ku kisenge kati ate kompyuta weba teriiko siina mirimu gye ngenda kukola Mr. Sozi nga nkwata sente ez'ekikazi ez'ekiwala nga mpagaye ng'atereeza nagamba nze newafunirayo 2 sisobola kubulwa ndala nga ngamba kompyuta bagenda gikolera obukadde 2 nze ebiseera ebyo nga siina kyemmanyi naye ofuniramu 10 mpa nsobola okuyiiyayiya ne mu bannange kubanga nze sirina wendi siri bulungi Mr. Sozi olunaku olondoza oba yannimba nempulya nga mbikoyi ng'ate alina n'ebirala byazaakola kale nga bannange simanyi oba yali ssaala ya baby daddy kuba twafuuka okubeera ffenna nangamba nga nasaba ssaala ne nga mukama nkolere ate nga ne maama Oliver nga ne maama
naye ali eri asaba Saara anjawukanye ku mulenzi kuba naye yali amumanyiiko era ng'atera okundeeta nga bawulira motoka ku geeti ng'olwannonye ng'atuleese ne sisita waffe okuva ku mulimu nga tuvudde ku mbuzi atutambuza wa kitegeera kale ng'abiwulira nti omwana wange muwala wange ayagala omuyaayi ye nga muyita muyaaye kubanga yalina ebiviiri yalina ebiviiri bu dreads buno obutono ng'ate asiba ne balansi kale nga mama tamwagala era nga mama yateekawo nti kooli mwagala nkuzaalukuka ng'ayogera ebyo nga ye alina gw'ayagala eyabasika omutima abawa buli kimu bamumanyi abatuukirira kale nga bumanyi omusajja obuvunaanyizibwa nga yabawamba bonna naye nga gwabulaliko okuwamba ye muntu amulemese amubuza otulo kale nefunamu obutakkanya n'oyo gaayi ng'asusse okunnimba ate nze saagala kunnimba sikyagalira ddala nentaamu ebigere nentandika omwesonyiwa naye ng'omutima guluma nemmalako omwaka 2018 Desemba nga tutandise omwesonyiwaawo biki kale nga twogera kitono netuuka akaseera nga sikyayogera naye nga 31 Saala gye nasaba yali Mukama olunaku lwendaba essimu ye kuba n'abasajja babiri kuba nali mbagezesa nga ndaba kwono producer n'ono baby daddy ku babiri Mukama mpaako omuntu aleko omunga mpulira mbikooye neŋŋamba naye ate ono gwe nsinga okwagala nno ne Katonda muzibu omutima gwali gwagala producer ng'ono tannayingira neŋŋamba bannaye Mukama leero n'amala leero 31 wagamba gw'oyingira naye aba owuwo njagala nkubira essimu kati wankubira essimu nga mmanya ye musajja wange omutuufu gw'ompadde bannanga 31 gwayitako nga takubye naye yakuba enkeera omanyi oba ne sitaani yeeyitinganya naye nga kimu kyakuba akuba kimu bibiri nzija ompeeko kale nga yeeye njogera ye okitegeera jangu ompeeko kale omutima gwange gwagenda gufa mpola mpola kuba ne mama yali amuntamiza ng'ayogera bingi era n'ogenda n'oyo sikyali maamawo biki yererere nenkita bwe ndafuna obutakanya ku mulimu nemwesonyiwa nentandika omwesalako ng'era olumu aŋŋamba naawe nkuleetedde booda ng'olumu asobola okuleeta booda jjukira yali mukubi wa bidongo ng'atambula kiro ng'aba ayagala nve mu nju ya mange ne kitange ssaawa 6 ngende musisinkane oyo omuyaayi okumanya taswala namuwegayirira ajja alabe abazadde bange n'aganda naye yali aŋŋambye nnoonye ennyumba ey'emitwalo 4 ampangisize naye ng'anvuddeyo nti ewaka nga nebbiridde neefumbize nkwate obugugu bwange nga maama wange ne taata wange tebategedde ngende nkasibe mu kazigo kaŋŋambye okunoonya kuba yaŋŋamba nze nkwagala biki noonya ennyumba etakka wansi wa mitwalo 3 nze njaggisasula kale ng'olaba pulaani ze kuntolosa naye nga tazze mu bazadde kale nakitunulamu nga nze mba nandaba batya muwala w'omusumba muwala wa maama wange omu bw'atyo omukulu mba ndaba batya nga nziruse okuba ewaka mbu nziruse n'omusajja tazze waka kumumanya ne ŋŋamba nno omuliro gwandigize weriba lyanda nina oddiyira amazzi ne ntandika bwe nti okumwekutulako nenkyusa ennamba kati ate obudde bambi nentandika obbuwa ono kale nga baleeta chips newakubadde nga simwagala ye ng'aziyisaako mu ddinisa naye okumusisinkana akuna nga zisobola musisinkana nga ndi bwomu oba ayagala oba tayagala nina okugenderako n'empeekera n'empeekera nga nina okubeera nayo ng'akuleetera ku chips n'omugamba buyise mu ddinisa musajja wattu ng'abuyisaamu ng'agenda naye twatandika mpola ne tuzikwasa Onayi nga ye musajja afaayo oli nsika musike mwegayira bwegayizija ng'olabe bazadde bange aŋŋamba nze mbeera ntya nga nze w'omusumba mutandike ntya kale ng'ebintu bye takutula naye ate ono nga yasalawo nga bamumanyi bakojja bonna abayiseemu bamutegeera asanga kujja n'amusimbayo ezzike bwe bityo ng'abazadde yabeefuga munnange n'ono omusajja ono baby daddy alabika yali yankubira beeti kubanga nze nali siri wa muzanyo nga asobola okusinika yenze muntu asobola okusinika nawe Mr. Sozi
naye ate nga sikwagala nyinza okuba nga njogera bulungi naawe gwe n'ofunamu ekirowoozo ekimu naye munnaye nga siri mwangu sinze gw'ogenda ofuna bwotyo kubanga kubankwanye batono abagamba nti oyo Oliver namukwana naye namulya ekyo kyo ndi kiriya sirinayo ekisi wange asobola kuvaayo agambe nti oyo namumala namuyitamu mu bantu abampiseemu tebaliimu tebawera babiri ngate nga n'omwami wange kwali kale nagezaako okwekuma newankubadde sinyumiddwa nnyo mu buwala bwange kuva mu ssomero nakolayo omwaka gumu ne nnyingira obufumbo ntandise obeera n'omwami wange omwaka 2018 tumumazeeko bayita we namumalako ndowooza ng'ogwokubiri ne ntandika okuwa ono bebidaddi obudde kale nga ntwalako ku kyaki yaabwe nga naye ajja ku kyaki yaffe bwe tutyo ne tutandika okumanyagana bwe tutyo nantwala mu bifo ebyebbeeyi nampulopoozinga nno nga boolaba bye tulaba mu firimu ajjeeyo akaweta newankubadde teyafukamira ajjeeyo akaweta aŋŋamba nkwagala nalumagga nkwagala nandeeta nanteekako akaweta ku lugalo lw'owakati ng'omusajja ali sirias naye ng'omusajja simuwulira mu birembe ye mutu weesobola okwebwalabwala nga ntambula naye nga ŋŋamba oba kati bandaba batya nga ntambula n'ono gaayi kale nga ye mutu gwe siwuliramu mirembe era Mukama nsonyiwe kubanga gwe nawunzika naye munnange bwakyalumu naŋŋamba munnaye kati njagala omperekereko nga bwomanyi abantu bwe munayogera naŋŋamba njagala omperekeko nina wendaga naye enkya ku Sande ngenda kusaba saavisi esooka omale omperekereko nange saali mubi nga ŋŋamba maama nti munnange ono gwe muyita mutabani wammwe segwe sinnakiri alina wayagala muwerekereko naye taŋŋambye wa naye za ŋŋambye ampadde puroguramu naŋŋamba enkya tulina gye tulaga baisaawa 4 tugenda kuba tusimbudde maama wange teyali mubi naŋŋamba munaye engeri gy'otambula n'omusajja yambala bulungi nayambala bulungi neŋŋuma bagamba batya nenzigumira banaye nga ssaawa 4 olunaku lwa Sande nga lutuuka nga tweteeka mu ddeno nze manyi ngenda mu ttawuni mmanyi ngenda wano kumpi omusajja nga avuga paka yiganga busoga bannange olwali olugendo twasimula ssaawa 4 twatuuka 11 ne ŋŋamba bannange wano bw'oŋŋambye mbu tugenda wano kumpi laba gyondeese nga ne abazadde sibagambye nti oba ŋŋenda wakati bwenfuna obuzibu ate ekyo ne kinnyombya bannaye yali antwala mu bazadde Mr. Sozi omusajja yantwala mu bazadde nga taŋŋambye nti agenda kunnyanjula wa maama we nawulira nga nfa ekyannyamba nagenda nnyambadde bulungi bambi nabaweesa ekitiibwa era ne banjagala bambi kubanga nagenda nnyumye nga ndi wampisa nze ng'ontegedde munnaye ndi muntu ategeera nga tosanze mu kiboozibuuzi ndi muntu ategeera ali understanding bwe natuuka ne neekaza ngenda otuuka ewaabwe banaye nga bampita mukyala ate bo bamanyi nti mbondi girlfriend we nga bampita mukyala gundi nze n'ebyo ntu bye simanyiiko kubanga ŋŋambye muwerekereko relationship tetunnagifuula eri serious bangabudde bakoze biki bandese bannanga nsitudde ffe twali tumanyi mutabani waffe yafa mu myaka ndowooza yalinga mu 29 naye nga tabalaga mbonga mukyala nga tabalaga nti oba ono girlfriend wange era nga tebalabangako ku girlfriend kati we bandaba maama yasanyuka jjajja n'asanyuka banaye buli omu yasanyuka meji nagendamu yali y'abasiraamu naye ng'ate omwami mulokole bambi yakyuka nga ye si musiraamu naye bangabula munnaye Mr. Sozi abaali balina okuddayo tetwasula nze nasula ku bunazaala bampita mukyala mbagamba ngenda sula wa bannaye bampe ruumu omwe gye ngenda osula nga baŋŋamba oyo sibbaawo era mulina sula wamu ng'abafumbo Mr. Sozi nze nga sibeerangako siddangakawo nentuula n'omwami wadde nga twogera ne tumala eddakiika kyokka bali mu kuŋŋambamu akaseera mbu ate oyo sibbaawo era olina kusula na bbaawo bannaye ne gankanuka nga nze ndi mulabi wa firimu obwo bwalaavu
nga mmanyi nti omwami n'omukyala basula mu luumu kino kituukawo newankubadde nti era nali nnozeeko vanira newankubadde kale era ebyabaawo naye natya neŋŋamba Katonda wange tutuuse ku kino onaye nga batugatta luumu batufudde mukyala na mwami bwalwa munnaye era omuzigo nga bwe bagamba nti baguliraanya muliro bannanga omusajja nga mukira neefuulira munnaye baby daddy yaneefuulira mu kiro ku bunnazaala ngenze kukyala omusajja n'anoga vanira bannaye Mr. Sozi nze omulundi ogwasooka nanoga vanira mu bazadde mu bunnazaala lwakuba nti oba tebuziza nze bannange kyennaliko nga siigaane siikuba endulu banaagamba bannange ate omukazi gwe tuleese munnaye nange nga nfa kisiiri nga nzikiriza okunoga vanira Mr. Sozi nga bwe nagambye nti vanira owange wakuyomba wakulwana munnange Mr. Sozi ng'omusajja nsinga amaanyi mu kulwana kwange nga siina kyenziza omusajja n'atundula vanira munnange enkeera nga ku makya neetondera nyiwa biki mu byonna ebyabaddewo nsonyiwa naye nga bannange kyabaddewo omusajja yatutte zigundi eza juniya yatundudde vanira nga taali mubi munnaye nga tudda waka nga bw'omanyi omuntu kasita omala otundula vanira oba oyina ensonyi nze nga nti omutunulako era nga n'amasimu ge gavuga n'enkalaba bulabi ne bambi yali yayogera teyagala kumpasa ng'agambye bamaama teyakisazaamu jjukira amaze okumpa akaweta wuuyo tumaze otundula vanira kale nga tutambula awo tutuuka mu gwokutaano ye yali yagamba alina okumpasa tteeka mateeka mu gw'omunaana owalina okubeera omukolo era yaŋŋamba mbuka olwo lwampulopoozi nga singa nali nagaana Mr. Sozi akantu ako nkyakajjukira era kambobya nkeebuuza buli lunaku yaŋŋambako olunaku singa nagaana olunaku lwe yampulopoozingira mbwe era ye yali ategese nti alina okuwasa bbiri mu gw'omunaana era mbu singa nagaana mbwe era yandibadde alina omulala gw'awasa kati kyesimanyi Mr. Sozi yali alinayo omulala gwategese mbwe era kaabula katengo singa neegaanya mba bino bye mbaddemu emabega muzeeno muzeeri mbwe era teyandikyusiza mikolo mu gw'omunaana we yandiwasizza kuba ye yali yakiteekateeka bwekityo munaye nga tutegeka mikolo producer sikyamulaba nga sikyamulaba ne tubeera mu prosesi mu gw'omukaaga ne tutandika bajeti z'embaga biki kubanga okwali okwanjula nga yembaga nga 3 kwanjula 3 mu lumu nga mbaga naye nga tugeka mbaga 2019 ogw'omunaana munaye ne bankuba akadaali mu myaka gyange 2 nga sinyumiddwa mu bugole nze saana akugamba nti oba obulamu bw'ekivubuka mbonyumiddwa nedda mwaka gumu nkoze ogwokubiri n'enfumbirwa 2019 n'enfumbirwa ne tubeera mu maka munaye ne tweyagala Mr. Sozi era nga ebyaliwo twesumulirira ebirabo byaffe enkeera n'ate nga bagamba kibi abagole okwesumululira ebirabo naye ffe enkeera twabyesumulira kubanga tetwagenda kwa anemuunu yaffe twagimalirako waka enkeera ne twesumululira ebirabo byaffe ne tubeera awo bwe tutyo ate waayitambale nga mpaka nze nina n'abaana ey'ekisatu girabanga kyabika olubuto nalufunira mwana emmuunu awo nga tukyali mu akaliro nga kakyali kangi nenfuna olubuto ndowooza era gwali gwa mwenda mu gwokutaano n'enzaala Mr. Sozi ogwokutaano nazaala firstborn wange yalimbiranye Mr. Sozi yali struggle Mr. Sozi ngenda kuweereza ekifaananyi ky'omwana wange naye oyo omwana baba kye yantuusa wala yali firstborn nga sizaalangako sijjanga mu lubuto naye bannaayo omwana wange bujulizi newankubadde nti kati essaawa eno tali bulungi naye omwana wange oyo Mr. Sozi nazaala nze nazaala mu gwokutaano ndowooza nina ne likodi eyo mu ddwaliro gye nazaala kubanga nafumbirwa 2019 2020 n'enzaala 2021 n'enzaala era nazaala mu 2020 ogwokutaano
nazaala first born wange namuzaala alina obuzibu Mr. Sozi simanyi oba obuzibu bwava mu ddwaliro naye omwana wange essaawa eno ensinga eri sayidi emu era yagaana otereera kubanga tutamuddeko malwaliro ag'enjawulo batulagiridde ku Kosu Mulago simanya wa kumukozesa exercise kwa kati agenda myaka 5 guno omwezi ogwokutaano agenda weza myaka 5 mwana wa bwala naye ensinga ekyagaanye naye nga batugamba gyakoma okula ajja tereera Mr. Sozi simanyi obuzibu kwe bwava simanyi oba obuzibu bwava mu ddwaliro nti eyanzaalisa yasekayo omwana wange bubi n'amukosa ensingo oba bataata bange nga bwe nabagambye nti bataata bange banyiga olw'obutaleeta mukolo oba nkibagambyeko obutaleeta mukolo kati twatuuka okukola omukolo Mr. Sozi emabegako kambazeeyo twakola omukolo mu 2019 ogw'omunaana Mr. Sozi natuukirira ab'ewaka ab'omukyalo ewazaala taata wange nembaaniriza naye ng'omukolo sigututte waabwe nga kyenabagambye nkusooka nti banyiigira olw'okuba saakola mukolo waabwe Mr. Sozi nesitula nembayita nembagamba omukolo gugenda kubeera mu kibuga abantu baagana okujja Mr. Sozi nga baagala mbawe transport nga baagala mbambaze nga buli kimu era tekuli yajja kuba ekika kyange tekuli yajja kabesenga wange kabaani kwonna tewali yajja omukolo kwajjulako baganda ba taata wange ono gwennina era basenga nakozesa ba taata wange ono bambi eyansomesa kuva pittu paka senior 4 ye yakolanga taata era ne baganda be ne bakolanga senga naye ng'omwami wange ebintu yabigulamu kuba nze namubalira bajjajja nemugaa njagala ja kanzu oba bazze oba tebaze njagala kanzu ya jjajja njagala egomesi ya senga neyaani namugamba omwami wange njagala ekanzu ya taata njagala ekanzu ey'omuko yo yali okuba ali ku saidi ya maama ye yaliwo kanzu ye baagimuwa namubalira ekanzu nga n'abewaka bafuna basenga abe ensonga jjajja ne taata byaliwo naye engeri sinze yali mu mikolo Mr. Sozi sinze nga bwe nali omuto nali muto mama wange byonna ye yabikola ye yakola ku by'emikolo naye nganze omwami yali yabagulira bambi newankubadde bagaana okujja bonna era bakyamanja omukolo Mr. Sozi era mukama mpa obulamu nkirina mu kirowoozo nti bwe nva e Saudi njagala nsitula omwami wange mutwala agenda alabe bajjajja bange alabe jjajja wange oba tulina katono katya oba tulina katono kuba kati namugulira gomesi nenjimuwa naye taata gwe nali saawa gomesi oyo eyanjogerera lulingo ekisajja kimaze okunkola ebyabyone nampayirizanga bwe nalindidde sente z'abasajja bakutte bukwasi biki oyo ye mbadde sinnamuwa kanzu ye naye nga jjajja nagimuwa kanzu nesenga sinnamuwa naye nga nina ekirowoozo era nali nkirina naye ng'omwami agamba tosobola agendayo nga toyina bintu era tulina osooka okukola kati nga nina ekirowoozo nga nvudde Saudi nzire tugende ntese n'omwami wange tukwasaganye tugendeyo munaye tebajja ku mikolo baagaana ne bagamba bomba mbayisizaamu amaaso tebasobola kujja wa mukulu munnaabwe kati nkuzaayo wano nti nzadde omwana ntandika omulaba saamulaba by the way nga muwere natandika omulaba ng'omwana atandika okutuula myezi 3 nga ndaba sayizi nga ensinga eri sayidi emu naye ne baŋŋamba abantu abakulu baaliwo tewali yakiraba nti oba omwana ali bw'atyo oba omwana ali bw'atyo ffena tetwakiraba ne twebuuza ensinga ebadde ne tugezaako okugenda mu ddwaliro ne batugamba tumuteekemu ekigoye ne tuteekamu ekigoye naye nga omwana takyuka ng'ensingo tekyuka ne omwana ne tumwera awo bwe tutyo bwe tumutwala mu ddwaliro tumuteekamu ekizigo bwe tumusiiga omuzigo naye nze nga ŋŋamba Mr. Sozi ekintu kino kyetolera nnyo ku mwana wange ono ow'obuwala nga ŋŋamba oba bataata bange banyiiga ne babeerako ebigambo bye baayogera ne bikwata omwana wange Mr. Sozi oba si ki nga omusawo yamusika omusuwa oba n'ekirala ekyokusatu Mr. Sozi nga byava mu birabo
nze nekengera ebirabo kuba mpuliddeko ku njiri nga bagamba ebirabo bibeeramu ebintu ate jjukira fe ababyefunira fe ababyesumululira ng'ebuzibu bwava ku birabo kuba maama wange yalootako ekiroto nga nkyali lubuto nga waliwo ekituuse ku mwana wange kati ate nakulira bukojja taata azaala maama ng'omukyala ali maka si yazaala maama wange kale nga maama nga step mother wa maama naye nga era alina ebintu ebikyamu byakola kati ate ng'aliko maama ng'obujja ng'agamba bawalabe bafumbira batya embaga ababe bazaalira ku lujja kuba bambi abaana be bazaalira ku lujja batabani be bali awo bataayaya naye bambi abaana baffe abaana ba maama kuba maama muno tata gw'alina tamuyinaamu mwana bakulanye kyayika bonna beefuna nga bakoowu baamala tebagamba kabakuze bano bebalina tabayinaamu baana ate nga bakulanye emyaka giringa mu 10 munnaaye abaana waliwo abaana be twasanga mu maka abaana ba tata wange kuba nze mbasinga omukulu waliwo omu ansinga obukulu naye abalala ababiri mbasinga Mr. Sozi mu mwaka 2019 mu famire yaffe abaana twafumbirwa embaga n'okwanjula abaana 3 ffenna ne batutwala embaga ne batutwala okwanjula kati jjajja wange n'anyiiga nga yaga mpabe bazaalira ku lujja simanya biki kale ng'ayogera bingi ate nga yaliwo naye ku mukolo simanyi sijja kuwaayiriza naye ebintu biringa bina Mr. Sozi omwana wange yabaaki kiva ku famire ye waffe kubanga ate waffe siinayo mulema yadde ki newankubadde waliyo abalongo ate nga tebakula baabuuka nga bato kama bawumuza emirembe tewaliyo mwana mulema bwe nzira ku birabo ekyo nakyo kiri awo ku bigambo batata bange bye baayogera ng'olwokuba tebajja ku mikolo baayogera bingi musibanya mizimu tekisobola kusanyuka okubanga atoleese musajja wano naye ng'ate bayogera ebyo tewali kye bankolera omusajja kati baali baagala omukolo ng'omuggyeko ng'otwale mu baana abatalina kye bankolera abantu bano tebasiima naye nze neeyamye bwe naddayo e Uganda nja kufuba okulaba nga ngendayo mu butongole nga nkyalira jjajja wange mutwalire omwami wange amulabe munaye nga nsala mwana mu 2020 mu Gwokutaano nga nzaala mwana wange ow'obuwala Mr. Sozi nga nfuna lubuto mwana ekyembi omwana wange namufunirako olubuto nga mwana muto namufunirako olubuto nga lwa myezi 3 fire banaye simanyi omwana wange ow'obuwala namufunako olubuto nga wa myezi 3 nenezuula nti ndi lubuto nenjagala okugyamu olubuto naye maama wange naŋŋanga bannaye kati nfunye olubuto ate omwana wange ali mu mbeera eno sigenda mulagala biki ne tubeera awo naye maama wange nambulya naŋŋamba oyo mwana mukuume oyo mwana kirabo kya Katonda olubuto nenguma nendukuza nenzaala omwana wange obuleezi Mr. Sozi ebyafaayo bye nakola omwana wange ow'obuwala namuzaala mu Gwokutaano ate noono yaddako era nemuzaala noono asooka namuzaala mu Gwokutaano nga 14 azzeeko owala n'ow'obuleezi namuzaala mu Gwokutaano 2021 omwezi Ogwokutaano nzaawukana nnaku naye nga bonna nabazaalira mu bbanga lyo omwaka guno nazaala n'omwaka ogujja nenzaala n'abaana yange yakisa togirabanga Mr. Sozi nembeera awo abaana ne bakula kati ono akyandeebukanya mwana ensingo biki kati munaye Mr. Sozi jjukira kugambe nayingira obufumo ng'omwami wange yanjagala biseera ebyo nali sinaba kugira laavu nze we nasalawo nti ngenze noono baby daddy nasalawo neŋŋamba nze tolinze empeta ngimanyi nzikiriza ne banteekako empeta kyonna ekijja kikole kikijje bweba laavu ejja kkula Mr. Sozi amazima gali nti nayingira mufumo nga saagala mwami ono naye natuuka ekiseera ne mwagala ne manya nti ono ye mwami wange siinaawo mwami mulala ono ye mwami wange nembeera nga yanjagala kale era nga njagala
Mr. Sozi twatuuka n'enzaala omwana wange ne wabeerawo ebyabaawo awo n'ayagala simanyi naye nga waliwo ensasa ge yaliwo nze kyendowooza nti beeyagala ne mukwano gwange naye naawe mukwano gwange neyiba naye embeera n'ekyankalanamu ne bandeetako awo akantu nentegera nti waaliwo ensonga newankubadde bwe tebaatuuka ku nnyonge naye nga waaliwo ekitagatta kuba omuwala byonna bye yali ankola yali mukwano gwange biraga nti seddume yateerayo akagambo yateerako akabega era ne tufunamu awo obutakkaanya maze ozaala abaana bange mpezeza abaana 2 naye njagala okunoba naye nga nnoberawa nze nga kindi mutwe nti omukazi tanoba nga neekalakaasa bwekalakaasa ate nze nga neekalakaasa n'emigugu n'engisiba naye nga ate nina gye ndaga naye eyo saga yavaawo nampitira abakulu ne bambuulirira nti munnayo oyagala kunyiiza biki nze yanneesibako kale neetukita netutambula awo naye omwana agenda buli wetambula naye buli omu ayogera bibye kale nebintu aneŋŋamba naye omwana wange abadde ki aneerumu ng'ayagala ndowooza oba mutwala wasengaawe simanya biki nga ŋŋaana Mr. Sozi omwana wange jjukira mulwadde kati ate mukuwe omutwale mu kyalo embeera y'ekyalo ogimanyi omwana oyo bw'atyo yeetaaga keya nga nnyingi yeetaaga omuntu amuwa keya nga ŋŋamba nti omwana ayagala mutwala mbasenga abengaŋŋaana omusajja yakubawo ekigambo naŋŋamba nze nakimanya nti oyo omwana si wange nkugamba ntya nti omwana senga njagala mutwalako wasengaawe n'ogaana ne ŋŋamba sigaanye naye omwana ono yeetaaga keya etagenda kubeera wasengaawe ekisooka embeera ogiraba eriyo abaana baganda bo bakyazaala waliyo obwana obuto kati g'osuubira abe ku baana be awo omwana wange keya nze Mr. Sozi nkubulire tewali asinga kulabirira mwana we nga maama we nze yesigisa omwana wange manyi tewali asobola mulabirira nga nze ne maama kubanga maama andabiridde omwana ye maama alina enjogera yatuzaala abaana 2 era n'akisalawo nti mmwe first born wa bazadde abaana batono naye mumanye nti muzaalira first born mwana wange mwabamanya abalala ne muzaala ne mubazaako naye first born kyoba omanyi aba wange era we nazaala ono omwana ow'obuwala mufuniddeko olubuto omwana wange ne mama wange ndoza nga wa myezi 8 paka kati mama wange yabeera n'omwana yabeera n'omwana ng'omwana akaaba jjukira abo abaana abaliko obulemu tomanya kibakaabya mama wange andabiridde omwana Mr. Sozi ndi ku kyeyo mama wange yabeera n'omwana yakola buli kimu yabeera nabo bonna naye nga taata waabwe bambi awaayo obuyambi naye ekinnuma Mr. Sozi tufunamu obutakkaanya era nali nga nkyali e Uganda nga tufuna obutakkaanya omusajja n'alyoka akugamba nga nze nkimanyi tonjagala bannaye ekintu ekyo kinnuma Mr. Sozi omusajja anzijjukiza oba yakimanya nti nayingira mu bufumbo kale nga sinnamwagala naye natuuka ne mwagala ne mmanya nti ye mwami wange sirinayo mwami mulala naye tufunamu obutakkaanya n'asooka ŋŋamba nannangira nga bwe simwagala maama era singa ndoza si maama wo singa se wanfumbirwa biki bane nga akujjukiza ebintu ebyayitako edda n'ensobi ze wakola Mr. Sozi ng'omusajja akulangira maama wo yakutegeerera kubanga nze ndi mamizigaalo kale newankubadde kye nkaabira nnyo mami wange kubanga n'omwami wange tanneeyabiza nze siddangakawo nentula n'omwami wange naŋŋamba kino oba kino munaye tanneeyabiza munaye ng'ate olaba Mr. Sozi omwami wange agula n'ebintu asobola okugula ekidduka kati waliwo nga nkyali e Uganda yagenda n'agula piki nze nategeera butegeezi bantu nga baŋŋamba nga bankulisa nga baŋŋamba bannaaye mwebale kuwona bigere naye nga Mr. Sozi siina kyemmanyi omwami wange talina kyeyaŋŋambye kyoba yaguze piki wabula nakiwulira mu mikwano gye ku kyaki nga baŋŋamba ye temukyatambulira mu takisi mwaguze mwami wange ne mugamba wangi taata waguze ne piki nze nga siina kyemmanyi naŋŋamba ebadde surprise naye ng'aludde nayo a week
nga siina kimmanyi nenkirekawo era n'agigula nze n'ebiwandiiko nga sibirabye nako I don't care kuba kati oba toŋŋambye munaye mbikusabe nti munaye leeta ndabeko ye ntandika ntya munaye ng'agula piki nze nga ntegeera mu baneiba nga naye aŋŋamba munaye yiyo nagigula nali njagala nkwe surprise nga tutambula banaye nga nali mu Kampala mu Uganda Mr. Sozi ngayo omusajja akububira nze nakolako mu tawuni ne wabeera wankwana n'akitegeera nti wali wankwana Mr. Sozi yakola olutalo omusajja yakola olutalo omusajja yakola olutalo n'alumbagana omusajja namugamba gwe nja kusala bufiififi bw'osibanya gwe tommanyi nze tererere yayogera bingi naye nga n'omusajja oba yali tagenda oba yali naye ayagala kunnemya bufumbo simanyi nga bamuguddemu bansiganye yankwana naye atakitegedde omusajja amuguddeko kyokka yakulaga ye kyaliko akitegeeza kale eyo saga neggwa n'atandika okumpondera nga ne wemba ngenze muto yatiisa alina okujja n'alingiza n'agamba kituufu oli mu ttooyi nga ne wemba ngenze eggula mmere Mr. Sozi nga ye muntu akubira essimu awuliriye background nga waliyo omusajja imagine ogenze mu katale naye akubira essimu awulire omusajja emabega agambirawo oli mu bwenzi era ogenze sisinkana abasajja simanya biki bano bamakanika bano abakukanikira essimu n'abakwagaza bano abaana abapiki ababooda ababootumandi abakwawira n'ogamba mbu kati ono yewa booda wange yandeetera ekintu yagenda okutandika okundeetera ekintu abo ngona nga abakwagaza nga banayo omusajja yatuuka n'okunsalako ekigambo omusajja yambubira kale nga njagala simanyi oba kwali kwagala ne yali akyusisa nangamba mbu nze kankuwe ne woba wagenze n'onogavanira nkitegeera naye nga mbu nkitegeera nti wagenze ne banogavanira wange anaye omusajja nandeetako akamiro ne ŋŋamba wesiive wano omusajja agenda kukola olutalo era kwe kulinnya kwe kujja Saudi Mr. Sozi nze siina nnaku nnyo eri awo nti yanzeete Saudi kubanga bizinesi si yafuna esente eziri awo naye nali sibuze kyakulya kale twali tutandise ofuna obukulu nga tufunye obutakkaanya nga tutuuse n'oku instant nga gamba twawukane for good tukole divorce abantu ab'empeta tukole divorce buli omu atambule gage naye netubigira netubimamu amazzi mama naŋŋamba omanyi sooka owumule naye okuwumula togenda wumulira wano togenda kunoba nze sinoba kuba wali ondabyeko nga nobako nze nedda omukazi omufumbo tanoba bwekuba kunoba genda onobere ku kyeyo ne mmutuuza ne mugamba njagala kuba kyeyo naye namugamba kyali kirowoozo kya mami wange omanyi mami wange era ne bw'anaagamba alina enjogera mbu maama wange olumu yafuga ewuwe kubanga olumu maama agenda nampita jangu ondabeko nendinya bulinye weswi mugamba njagala nno okulaba maama naye yaba akimanyi oba mba nasazeewo ddala nga mbuolwedde wasazeewo dda genda oba oyagala kati olumu waliwo wagamba mbu maama yansalirawo mu maka gange ate ekitali kyekyo tegeera maama wange ambeereddewo nnyo bambi anjagala ate nange mwagala nnyo kati wenaba nga biri awo tutandise ofunamu obutakkaanya ate nga ye muntu atayagala family planning ze nabaana yange yakisa nfunye family planning atandise okuntisa mbwera nze nina gwe nalabye yazikidde buzikizi yabadde atudde awo n'afa naye nga bagenza mukebera nga family planning kale nga abintisa ye nga ayagala nzaale oba kunkaddiya ate n'ekirala oba yanfumbirwa nti namutawaanya nnyo yayagala nzijemu amalala kuba yakigambako sisita wange gwe tofaayo ng'olwankwanye ŋŋaani okuva gye ndi nanga gwe tofaayo mwoneke nja mukwanamu amalemu ako akababba yakigala sisita wange nze sisita wange yakiŋŋamba natya kati mubemu ebintu byakola naŋŋamba naye n'omusajja alabika alina bye yeesasuza ng'engeri gye nnamulumya mu kunkwana wali alina kye yeesasuza Mr. Sozi lwaki ŋŋamba bwe ntyo ye agamba mbu simwagala omusajja mwagala era ye mwami wange naye Mr. Sozi obuzibu buno nze ate ye va ku side ye agamba nti simwagala nze mwagala kuba ndaba nkoze ekisinga Mr. Sozi kubanga
najja ku kyeyo ngenda kati mwaka gumu n'emyezi 4 najja ku kyeyo mwami wange kale twali waka nga sifa abakulaakulana bwetyo nga tubadde nga tugenda myaka 5 naye nga tolaba kikyeyongeddeyo kale nga tubeera awo tetweyongerako misasozi nga tubeera awo ng'omwaka gugwako nga tolina kyoyingiza mu nju kyolabako nti kino kale nga tubeera awo ne ŋŋamba waaye nina ogendako ku kyeyo wuuyo emirimu taginsikiriza agamba bankwana kati kanegendereko mu kyeyo at least mbeereyo emyaka gyange 2 twetereeze munaye yagula akataka yakaŋŋambako Mr. Sozi yagenda n'agula akataka eyo ewaffe gye tusula Mr. Sozi nze akanya kuŋŋamba kataka gye yaŋŋamba kye yagula manyiiyo nkiwulira kuba neweka gye mbeereddeyo nga mpulira gyaguze naye nga situukangayo naye nga akafu ke yaŋŋambye nkawulira Mr. Sozi nze nakoma kuwulira nti yagula ttaka era naŋŋamba mwongereyo akakadde akamu ne muwaayo nti ettaka baali baligamba obukadde 6 n'ekitundu naŋŋamba naye mulako akakadde kamu tenemuwako akakadde n'amalayo ettaka Mr. Sozi naye muntu munaye teyankubira yadde ku gundi nti oba kunnambuza mpu wano weewaffe siyina kyemmanyi ku ttaka siyina ku kyapa kyemmanyi simanyi nakumanya nti oba yanteekako oba anyway simanyi ne siyina kyemmanyi naye nze akanya kuŋŋamba nti munaye yaŋŋamba ku ttaka kwali kubulako akakadde kamu n'ekitundu ne muwaako akakadde ekitundu nakyenoonyeza Mr. Sozi n'amalayo ettaka kati jojuzi ayagala kutandika kuzimba era yaŋŋambye yidi bwevaamu ayagala atandika kuzimba material era n'asabayo akakadde kale nga tukikola babiri naye nga sirabangako ku ttaka nti oba kyekino ekyapa oba nga bwe munaabeera mukwano n'agamba bebi kankulambuze nti ne buba buloodi omuntu gw'oyagala osobola okuba ka vidiyo n'omulambuza n'omugamba wano ewaffe sirabanga era nange sikimubuuza Mr. Sozi simugambangako nti oba ntwalaako wewagula ndabewo simugamba naye ate bwaŋŋamba nti njagala ssente bwe ziti nzimuwa kati yaŋŋambe ayagala kuyiwa matiriyo n'ansabayo wano nemuwa nga ngendera mumalayo namuwaako ekitundu ne mugamba obanyi katumalemu yidi nga ngumise ssente nyongereko n'obuno obulabu bwe bakuwa bwadiya nyongerezeko mwongereyo amaleyo mbere nga mmazeeyo akakadde ako ke yaŋŋamba Mr. Sozi ayiwe matiri atandika okuzimba naye talina kyeyandaga ng'ovudde ku ebyo Mr. Sozi ku mwaka gumu gwe mmaze nze Mr. Sozi najja ku kyeyo najja n'ekirwadde kina kyesimanyi kyekyava simanyi oba we najja nabuuka ddagala Mr. Sozi najja n'ekizibu ky'ebbeere kyabika nabuuka lyali ttalo tigende wala kyabika lyali ttalo Mr. Sozi mu wiiki gye nagiramu gye nali nina otambulira mu Mr. Sozi nafuna obuzibu bw'ebbeere neefuna mu nnaku 2 ebbeere lyali lifuuse ebbeere negenda emulago mu Cancer Institute ne baŋŋamba kino ekintu tebakirabanga era kyekamaze nakyo emyaka n'emyaka Mr. Sozi ng'ebbeere lyankutte ejjo era bwe lyankwata ejjo enkeera n'enkeera mu ddwaliro natuuka mu ddwaliro nga baŋŋamba ebbeere lino olimba muno mu Uganda temuli muntu asobola kulwala leero nagirawo mu ddwaliro bannaye Mr. Sozi nga ebbeere lyange lyasindika abanene n'abampi nga buli omu ajja n'alaba ku bbeere nga ripooti ezifuluma tebakirabangako nga bagamba temuli kansa kuba nze baŋŋamba ekintu ekyo bwe kiba nga kiri sirias gendako mu mulago mu Cancer Institute ne bankebera naye nga buli ajja abuulirako munne bannaye nga nzaali mu kunyumizibwako nga baŋŋamba kino tebakirabangako kale we bankebera nga sirina kansa ne bampaakaawo ku ddagala ne mbagamba munaye munkebedde nti sirina kansa naye no wiiki nina otambula abasawo ne bagaana Mr. Sozi najja mu kyeyo ku kyeyo nebbeere eddwadde nentuuka ku accommodation ebbeere ne lizimba ne litandika okuggyako akatunga amazzi gwe kookyeza era ne katuuka ne katulika nempokya n'ebbeere Mr. Sozi ebbeere
olw'ekisa kya Katonda ne ligona naye omanyi okubeera n'ebbwa ng'olina okwambala uniform mu kiyumba ky'omuwalabu ogenda okole nabw'ojja n'ebbeere for 2 good months nerimala neriwona naye ekinnuma nze ngamba tuli mu derima y'abantu babiri agamba mbu simwagala era buli we tuyomba nannangira nga maama we yankaka nfumbire naye omwami yakyuka Mr. Sozi omwami wange bukyanganzija ku kyeyo tulaba nti bagamba nti mubeera n'omwami wo oba boyfriend wo n'akumisinkako n'akuweerezako ku message twekala esiganye tweweereza morning love tukoma ku morning love Mr. Sozi we twogedde nnyo tubeera ku mboozi z'abaana bawa naye atera n'abashoppingira omwezi asoba shoppingira ye emirundi ng'ebiri era omwana bw'alwala n'omugamba nti omwana mulwadde ng'aweereza ssente ne Mr. Sozi inze naye communication ye bwefufululu inze natuuka n'ekisera omwaka oguwedde neefunayo ka boyfriend ne kanjira love Mr. Sozi ka boyfriend kanjira love kuba kali kaana kati ate omwami wange mukulu myaka 35 ne nafuna boyfriend omwaka oguwedde nale nakeekutulako nakejjako asagala miwunyo ate ntuuka e Uganda ntandika ku blocking nga simanya kukyusa namba kaana kalenzi kanjira love bannaye netandika okwerabira omusajja kubanga twali tumala n'ekisera nga tetweweereza kaye muntu gwoweereza hayi ne buziba nga tibwamale ne bwengamba nti leero sigenda mukubira leero sigenda kwogera naye sigenda kumusooka kumuweereza hayi kandabe Mr. Sozi nga tusobola okubeerawo leero ne luziba n'enkya ne luziba n'enkeera ennaku nga 3 weziweta nga akuweereza ka hayi naye yadde togamba ki gwe ng'okanya kuteeka bulumi bwo ku status ng'akanya kubulaba ng'akanya kubulayikinga noteeka ati break ku TikTok n'alayikinga n'atambula n'agenda omuyaayo oyo Mr. Sozi omusajja eyambubiranga e Uganda wano takikola Mr. Sozi ye muntu nze sirabangako ku simu ye nti ankubire adda wankubire twogereko ng'abaagalana bwe twogedde nnyo tuyinza okwogera muzi audio nga twesindikira audio ndoza ne ziweranga 10 olunaku oluba lufuusa olunaku Mr. Sozi omusajja tankubira bwe nze yevaamu ne mukubira essimu singa nabadde girlfriend ne boyfriend nandigambye ki nti oba alabika yanvaako ntuuka okudda e Uganda nga ndi birala naye tuli bampeta naye omusajja tankubira nagezaako okukyogerako ate nze mukazi wattu nyinza okuyomba mu message naye ate we tuba twogera nze sirina bigambo nkaaba mangu nayogerako omusango ne gunsinga naŋŋamba mbosi bwe gwoyogera naye buli kaseera nti aba akwagala waliwo oli ng'akwagalira mugundi nga ye talaga biki bwe yetalaga neba naye omuntu gw'omaze omwaka gumu n'ekitundu ngenda mwaka gumu n'ekitundu kyagamba tamisinga takola ki nze natuuka n'omupangira omuwala ndabe n'ayitira naye mu kusembayo mu bye baayogera n'atandika omweza moningira ng'omuwala Mr. Sozi ng'afuba okulaba ng'omusajja oyo ng'aweereza omuwala good morning ng'aweereza omuwala obuyimba obw'omukwano ng'olaba boogera omuwala gwe namupangira naye nga buli bye boogera babinsindikira dda nga babinsindikira babinfowadingira bye baba boogedde Mr. Sozi nawulira nga nzijudde woweesula oba nze yeeroopa ne mugamba munnaye kirabika nze tondiiko olina abalala boobeeramu biki naye munaye nze ndi free tukimale oli wadde sesigenda kuluma mutima nti oba ki naye obanga wamuvinga ono it's okay nange nsobola okita nkyali muto nsobola okwekubira ekyeyo kyange emyaka gye njagala okitegeera nze ebyokuluma omutima kubanga nze Mr. Sozi ndi kyuma nze neeyita nti ndi kyuma ngamba sisobola kukaabira musajja era nga ne bwagezaako okunkyawa mbiraba bulabi kati ndowooza mu kwogera omwo n'amanya ndowooza n'akigwamu naye nga wamma nga mu audio boogera birala mbu kati ngezeeko wano e Makindye ngenda ku kyennyanja oli mu Kampala biki nga bw'onooyogera n'omuntu
bakola emboozi nyingi naye omuntu gwotalabangako n'omweyanjulira n'omugamba nga bw'otalina mukazi era kati nze ngeze mu sawuna naye tofaayo toli mu Uganda naye woonojja ngenda kutwala mu sawuna nga byeboogera Mr. Sozi birumya omutwe nenyiiga nembinyumizaamu muganda oba muganda we yamugamba kati ye najja naŋŋamba ndowooza kewapanze kaayise si bye wabadde oyagala kye wabadde obala tokifunye nze nakitegeera nti ojja kukikola nakitegeera nti ojja kumpangira omuntu Mr. Sozi n'akivaamu bw'atyo nendabika nti nze mubi naye nga Mr. Sozi yayogeranga n'omuwala nze byatayogera nange siganye ennyimba yali azimpeereza nga kamoningira ava akaweereza buli kaseera Mr. Sozi naye omwami communication nfu oba bwe buno obufumbo bwe bagamba nti otudde lw'abaana nze Mr. Sozi kale sisuubirayo kunoba mu bufumbo bwange era sikyagala ate ng'alabika amanyi nti ye weakness yange saagala kudda waka Mr. Sozi naye omwami byakola naye ate abaana abalabirira kubanga sente aziwayo akola omugamba sente aziwayo abaana twabagabana ne mugamba omanyi kati engeri nange gyenyingira buli omu asasulireko omwana omwe era omu nga amuweerera nange ne muweerera naye nze tanfaako Mr. Sozi talaga n'omuntu okutimba ku kitimba n'omugamba bannaye bonteekako ku TikTok yo kuba nze mutimba omusajja tantimba mmala kuyomba n'asikayo vidiyo yange ku TikTok n'agiteeka ku mugundi ye naye nga sometimes muweereza vidiyo ne muweereza ebifaananyi bwemba ngenda bweru ne muweereza nga bw'omanyi abaagalana naye nga nze mutimba bitya Mr. Sozi omusajja tava gyali oba yakyuka bwe nagenda ku kyeyo omusajja n'akyuka nze simanyi Mr. Sozi wallahi feeling ezange empulira zigenda zifa nga bwe nkugambye nagenda nafuna akaana omwaka oguwedde akaana ne kansumulula feeling netandika okuba nga nteerabira omwami naye ate bwe nakagoba nenkejjako ne ŋŋamba naye sirina gadda ku kyalo n'ate mbo ntandike ku blocking ate bandabe nga neebuzaabuza ku ssimu naye ŋŋamba ebyalaavu kambite guno omwaka gwenziriramu ewaka kambite mbeere kiriini naye Mr. Sozi omwami tava gyali omusajja abowa kati olunaku lwaleero lwenjogerera twakomye ku morning ate alina omuze nti bwampeereza morning niko esinga yasoose waweereza morning nange ne muddamu morning to love akwatamu n'ateekamu kasitiika obuntu obwo obunyiiza Mr. Sozi nze bw'okola bwotyo message eno n'ogiteekamu kasitiika ne bwoba okataddemu katima nze emboozi yange weekoma Mr. Sozi kuba kati mba akuddemu oba oyagala reply ki nga mbikomyawo Mr. Sozi oyo ye mwami wange gwe nnina kati yambubiranga nga nkyali e Uganda newe najja ku kyeyo Mr. Sozi buli omu alinga ali ku bubwe nze gwolaba nninga atalina mwami n'atera kukkiriza buli ankwana lwakuba nti kati n'abankwana nze si mpulira bamalako n'emirembe oba nakkooye bukooye kigambo laavu omwami wange agenda antamya laavu banaye Mr. Sozi nze omwami wange bannange nze sifunangako ku budde newe kuba kutundula vanira Mr. Sozi nga bwe sigambye kankuddira ebyemabega omwami wange nga bwe mutuuka mu kutundula vanira Mr. Sozi ye muntu atadde awo ye tasooka kusinza ye atuuka mu kuyingira mu kkuba ttendo Mr. Sozi ng'omugambako naye bannange gy'obadde gwe tosobola kunoonya akolaba ne bw'oba ogenda kunoga vanira osooka n'okeberwa ano ayengedde n'akyali omuto n'abulaabulamu bw'atyo Mr. Sozi ng'omwami owange vanira ye ayagala kuwulula buwuluzi nga ye gy'avudde kwe kugwa ye ng'ogezaako okwogera naye ng'omugamba naye kino bwekiti naye gwero gwe tosobola kuteekako omuntu mu ttendo n'atuuka n'ayogera mu nnimi n'agamba wano wange nnyinimu takonkona
nyini mutakola kibana ekintu ekyo Mr. Sozi yakingamba nengamba kwegamba bwobeera n'omukazi n'omumanyira otuuka ekisango tokonkono oyingira buyingizi bannaye simanyi oba n'abaami bonna bali awe bannaye bakyala bannange namwe abaami awamu tebakonkona bayingira buyingizi inze Yerusalemu eyange byakulwana olina osooka n'onyiikira n'onoonya n'ofukamira n'osinza okutuuka ku Yerusalemu at least nga kaleko naye omwami wange tasinza ayingira buyingizi wallahi n'owulira ng'omuwala wakuba nti mwami wo naye ng'ate ggwe essanyu toyina nze simanyi ne batuuka ku ntikko sibaji oba kibeera kitya nze neewunya n'abo abagamba nti batuuka mu kunoga vanira ne bawunga ne babeera nga tebategeera bigenda mu maaso nze mbeera ntegeera Mr. Sozi simanyi oba ffenna tuli baakataala mu kintu kino oba kinaavaawo kitya nze simanyi nakumanya kubanga kati munnaye mu myaka 5 gitumaze okubanga nange omukazi wattu situukangako ku ntikko simanyi nabatya we batuuka ku ntikko simanyi batya we bamala emyaka 5 gye tumaze binaaterera mu myaka emeka nga ndaba bitanze kwonooneka nga ndi ku kyeyo omusajja agenda tafiiringiza ng'empolampola kubanga okimanyi long distance relationship communication yeekola naye ewange Mr. Sozi ewange tebiriiyo tumala n'ennaku 3 buli omu ng'asiriikiridde munne naye nga tewali kyabaddewo nze nenkuba heart break nenkola nte naye n'atabuuza leero maama ki ekyabadde ye muntu oteeka ebintu byo ku status n'atabuuza nakitayina bbuba naye nga yali akola e Uganda nga n'omuziba asena minange yeeyo Mr. Sozi emboozi yange yeeyo obuzibu obw'abajjajja bange abanyiigira mbu saaleeta mikolo waabwe ati baagala okunoga bye bataalima ekirala omwana wange Mr. Sozi ntambudde amalwaliro nga baŋŋamba naye nga bagamba tumukozesa exercise omwana tumukozesa exercise tumugulidde ebyombulago newankubadde tabyagala sente ne zifa nayo biri awo kati ate ekyokusatu kya mwami wange nze ŋŋamba yakyukira ddala ate musirise omwami wange musirise ogenda kukola ekintu aleme kugamba kyokka ate bwe muyombako n'akikuddiza n'ogamba ate kino nze njumira nnyo omuntu Mr. Sozi annenya kubona omwami asingako obukulu Mr. Sozi nira emyaka 26 ye alinga mu 3 Mr. Sozi yandinenyeza nze ndi mukyala we era tasobola kuŋŋamba kintu neŋŋaana nenyaako manye nti kino kyenkoze kibi kino kyenkoze kirungi Mr. Sozi omwami wange takomplaininga nti ki oba ki ye mwami wange musirise ekigenza ewala naye ng'ate ye muntu atereka ekintu ku mutima nekituuka okumuluma n'asirika nakyo naye nga kimulya kimumalayo naye n'atakigamba kati wano we byatuuka nga mupangidde omuwala nendaba nga binsuseeko ng'ate emboozi nga ngattagatta emboozi neefuna wenkimugamba kati ng'ate atuukira sisita wange kati ate bw'ayogerera ebimuluma ng'abigamba sisita wange nti oyo bwekiti ne bwekiti kati ate nga sisita wange abiŋŋamba nga odio wajogedde ng'agiŋŋamba neŋŋamba nakino akireese wallahi nga nze ng'omuntu tasobola kukiŋŋamba simanyi kiri wakati wange naye nga nze tasobola kuŋŋamba naye ate bw'anyiiga asobola okukigamba gwemba neemulugunyizaako n'amunyumiza ebyawa n'ebyawa Mr. Sozi ngenda kuddayo mu December ngenda kuddayo nze ne bwe nali omulwadde w'ebbeere ng'omwami tankubira nze sijjugana kuŋŋambako nti oba ebbeere lyawona naye ng'ebbeere lyali bintwala
nenga ate bannaye nga maama wange soko nga ngamba mpeereza ku kifaananyi ebbeere liriri naye ng'omwami wange olema alinga eyagamba nti agenze ku kyeyo kamuwonemu sesimanyi nze ndaba ng'omwami ye yakyuka nsitasozi sooka ompe ku magezi simanyi eyo yebadde emboozi yange ne baanamu okwogera emboozi si kubanga oba oyagala onyumye kino oba oyagala onyumye kiri naye ng'olaba onoonyewo okutandikira nga tolabawo. Njagala okutunuulira ebintu bigenda kubeera bisatu mu story ya sister byayogeddeko nga bye bimu ku bizibu bya identifying. Ekizibu ekisooka ekika ky'okubanga kyagaana emikolo gye bazira yabayita ne bazira kati awuli ali bazadi ng'agamba nti oba oliawo balina kye baakola oba oliawo ebizibu byazasinkana bivaawo. Njagala kugamba bwe nti ebiseera ebisinga ababuziika okumpi ffe tubuleeta okululuma. Njogera ya Luganda oba y'Abaganda bw'ogigenda ennyo ebuziba waliwo ky'otegeera. Waliwo ebintu ebimu nga tebyalikoze makulu ne tubireetera okukola amakulu. Waliwo ebizibu ebitabeerawo ne tubitondawo mu kumala obitondawo ne bibeerawo naye nga tebyaliwo. Njagala kusaba kino bw'oba owulira nga kinaakuwa emirembe twala omutawaana ositule omusajjawo n'obutonotono bwe munaaba musobola okufuna genda weetondere famire yo oba weetondere ekika kyo ojja kukuŋŋaanya oba ojja kusituukirira ab'ensonga beetondere obasabe baddemu ba-accepting obufumbo bwo ba-accepting omusajjawo kijja kuleeta okumatira. Kiyinza obutabeeramu science mungi but trust me kijja kuleeta okumatira eri ggwe. Togenda kukibakolera ogenda kukyekolera. Bw'oba owulira nga kyekikutawaanya please do it. Njagala kujjukizayo ekigambo kimu. Bo kennyini baagenda ne basobya naye okusobya kwabwe ko kuli nnomo. Bo kwe balabanga okusobya okuko kwe kutali nnomo. Okusobya kwabwe kwe kuliwa baakulagajjalira tebaalondola musaayi gwabwe tebaafaayo. Taata waafudde baali badde bakutwala omutawaana ogw'okukulabirira ne bwe baakutwalayo baakuteeka awo ngeri ya kiguumaaza okakananga maama azza kujjayo mu busungu. Ezo embeera zonna tetusobola zibuusa maaso. Tebaakola buvunaanyizibwa bwabwe and to them it is okay. Kati gwe tewakola kye baali baagala and it is not okay. Ensi bwetyo bwebuze obwenkanya. So kyenva nkugamba nti osobola okukikola naye ng'okyekolera. Tekirina nnyo nsonga gye tuyinza kukyesigamyako nnyo naye ngambye nti abantu tusobola okutondawo ebitabadde bizibu ne tubifuula ebizibu ate ne bifuukira ddala ebizibu. Ensonga ey'okubiri gye njagala tutunuulire y'ey'omwana ono nga bw'ali. Kyagala okukwatagana n'ebirabo by'olowooza nti oba oliawo byali birabo by'olowooza nti oba oliawo famire yo yakkolimira. Simanyi lwaki yakkolimira ku mwana omu owokubiri n'abeera mulala ndowooza baakikola kwasooka yekka. Oba bituufu oba si bituufu Katonda asigala akola. Abantu basobola okutuleetako ebibi, abantu basobola okutuleetako obulumi, Katonda n'abuganya ne bubeerawo. Katonda tatuleetako bubi. Katonda asobola okuleka ne bibeerawo ne si yabaabireese si yabaabipulaaninze. Ate njala kutegeeza nti Katonda affe okumanya mulungi basobola okubituleetera ate n'abitulabisaamu omukisa ate n'abijjamu ekintu ekirungi. So nze ndowooza tukkiriza ebyabawo eriyo nze nfunye omukisa okulaba ku bifaananyi by'omwana ono n'abaana bo bombi mbalabe. Eri abazadde abalina abaana ate abalina obulemu oba abalemu okusingaawo naye nga bakkiriza anti obulamu nga butambula. Bw'oba waliwo alina nga bw'owulidde story ya sister bw'oba waliwo alina solution ku ngeri omwana ono oba oliawo ayinza okuyambibwa ayogedde oba oliawo ku bino ebiyinza oba nga byabaawo aleeseeko ku by'eddwaliro oyinza oba ng'oli musawo omukugu ng'olina ekyokuddamu ku bibuuzo bya sister osobola okujja mu inbox n'enkuwa ennamba ya sister ne mwogera ensonga eyo n'ayongera okugitegeera. Ekyo nja kusaba wekkakkanya mpola mpola Mukama bw'aliba asiimye ng'ayinza okukola ebyekisa n'abikola neeweewa emirembe. Osobola okubeerawo
lwaki nze n'otunulira abaana b'abalala n'otunuulira omwana omu n'ogamba lwaki ye ali bw'ati lwaki ono ate ali bw'ati n'obeera mu kwekubagiza essanyu ne likuggwako naye ng'emirembe gwo gyemazeeko kubanga wagaana okukkiriza. Ebizibu ebimu bitukuba nnyo ne tubeera ng'abagudde mu nnyanja ne tulowooza ntugenda kulwana n'amazzi tugawangule nga tetusobola. So ng'ate bwe tukkiriza ne turelaxinga obubudamu n'emirembe gitandika okuvaawo nga tukkiriza. Tuyinza okutaasaako ebimu. So please nja kusaba okkakkane kkiriza kubanga abo nabo gye bali mu nsi n'abo abazaalibwa bwe batyo babeerayo. Abamu ebintu bikyuka ne biterera abamu bayinza okusigala nga bwe bali ate Katonda era n'atulabisa omukisa okuyita ne mu baana bwe batyo. Njagala kutegeeza nti wazaala omwana Mukama akuwadde omukisa okumukuza, it would have been worse, naye omwana waali Katonda eyakkiriza abeerewo alina enteekateeka namutayika alina pulaani ennungi ng'era ku nkomero ojja kusigala ng'oli musanyufu ng'okkiriza nti Mukama ali wamu naawe n'oyo mwana. Va mu kwekwasa, va ku mukwemalako emirembe otunuulire bino biwunzika bikututte mu kusamira n'ova mu bizibu ng'odda mu bizibu. Nsaba okkirize okkakkane Mukama akole ebyekisa. Solution bwe eribeerawo good, bwe talibeerawo good, Mukama ali wamu naawe. Ensonga ey'okusatu nzikiriza nno nti nkulu nnyo. Obufumbo bwo okubanga tebuliimu vibe, tebuliimu bugumu. Tebuliimu bugumu. Njagala okwogera bino mu bufunze nti abalina omukisa okwaccessinga seminar, conferences oba workshops ezikwatagana ku bafumbo, ku baagalana, ku basingle, young couples, bamikwano mbeegayirira, go and attend such conferences. Nze kyakulabirako ekisooka, temulaba nti mbeera wano naye buli mukisa gwenfuna nga nsobola okufuna access ku misomo ng'egyo I go. Last year mukyala Sozi Katonda yatusobozesa n'agenda waliwo era conference yali abakyala for a full week, yali Tanzania, obusente Mukama n'abutuwa n'agenda n'aja attendinga. The same year yalina okugenda Nigeria, sente zaatubula bubuzi ne tukkiriza nti omukisa omulala bwe gulijja Katonda n'atusobozesa tuligenda. Waliwo ebijja bigenda beera Nairobi, Mukama nga atusobozesa she will attend. Njagala kukutegeeza ojagamba Sozi maama fena tugenda Tanzania, tugenda Nigeria, ate mwana tutonfuga wefuge. Waliwo ezijja okuba national, international, locally. Waliwo nezijja okubeera ku kyalo kyo, waliwo nezibeera ku nnyumba yo. Zino conference zetulimu zino wano wetulinze naawe right now. Eno yetandikirwako gy'osobola okwaccessinga ku TV yo, ku church yo, mu kitundu kyo, awamu nga weetaaga kuteeka mu butesi transport. Please attend. Mukubiriza abaami nnuma nnyo tugenda mu conferences zino ng'abaami batono, abakyala bangi. Abakyala baga kati ffe tuyize ne tugenda kudde tusange ebifongoloosi byaffe nga ffe twogiwaziddwa tusange ekyo kyolowoozezza. So nga teriyo n'abakyala abatabijjumbira. N'olwekyo bw'ofunanga omukisa omwami wo Katonda bw'akusobozesa n'omuwalula n'omutuusa, njagala kukakasa nti mujja kuddayo nga mulina enjawulo. Ekyo nkikakasa. Tugenda tusisinkana mu zi conferences zino nga mulimu abasajja abagumu. Mumanyi oli abasajja abagumu sijja kukozesa kigambo nti abaganda ennyo, abasoga ennyo, abanyankole ennyo. Ne waliwo abantu abo abagumu nga bali traditional nnyo. Bwe ngamba traditional nnyo bijjeemu eggwanga. Naye nga balina enkola enkadde ze baasibiramu nga waliwo enkola enkadde ezitakyakola. So nga ate waliwo ezikola ze beetaaga okugyayo ate ng'ezo tebaziwa kitiibwa. Naye nga balina bye beesibako, ebyobutalabwa mu kamwa, ebyo ebyobutagambwako, ebyo munnange nkubuulira bino mbyerabiddeko mbaddeko mu conference nga z'abaami bokka. I take time. No studying omuntu omu okuva conference yatandika olwa lunaku lumu balina ku bbiri baza wiiki nenkola follow up bwe ziba tugenda ziggwa ngenda ntuukira abaami ab'enjawulo nga njagala mpa experience ye nga bawa obujulizi ng'agamba mbadde mufu nnyo, mbadde mmenya mukyala wange, mbadde waka naye nga siri musajja, n'akulaga nti ngenda kuddayo nga ndi wanjawulo. Nkugamba byenne experience nze nga nze. Munnanga abajja bagenda okuvaayo nga bakwatiddwako
mukubiriza abaami bammwe mubasikirize enteekateeka zino mukama bw'anaaba ansobozesezza nja kutuukako ku level ezitegeka ngamba yise nti kati tugenda kubeera oba ku Labonita ate Labonita abaagala nasaagala nnyo ne mbatwala ku Labonita oba kisinziira oba tugenda kubeera ku Serena oba wonna wemba manyi nti obaolyawo tuyinza okusobolawo ng'olina omukisa omwami wo wamuleka Kyaddondo ng'olina omukisa okumusindika muŋŋambe nti tujja kukikola tujja bakubiriza osindika abaana b'abalenzi abaana b'abawala bwe ziba conference badde z'abavubuka nga tuzitegese nga musindika abaana nga tuwogera nga tubeera ebyokulabirako nti wano twayitawo twakola bwe bino byatukuba ebyo byebintu bye tuyigiddemu bamikwano eri abantu abayingira mu bufumbo wallahi ng'omukazi tayinana sitola yonna gitaddeyo basaagitaddeyo omuwala yalina obwesige nga agamba nti waakiri mu birabo mu keesi omusajja gy'anaaleeta wano mu kukyala anaafunamu kengoye n'atuuka okugisumulanga naye onkalu sitola eyo mwagiwulira temunabaggiwulira gwe Kalolemi jangu ombuulire n'osanga omusajja ng'okuva ku ngoye zeyagula ziri ez'omukolo taddangamu kugulira mukazi engoye obwo bwonna bwonna obufumbo ng'ebbugu mulyaggwamu abasajja abajja ne batendinga ebintu bino bayiga nagamba naswala dda bwe nti omusajja n'atuuka okugamba mbunonze nyini mutakonkona tumbaavu badege nagamba okugamba ogulala ogunene munyini mutakonkona nga gye wooli musiru kibuuzo abo abasajja baba bafu nnyo okugenda okwekanganga ebyo bwe baagala nnyo mipiira gyokka emipiira mirungi okugyagala n'okwagala ebivulu kirungi motoka z'empaka nnungi naye ebyo ebintu birina bye bitakuwa byonna tubyetaaga kyawa omupiira kyawa ekitiibwa mupiira nga bafu basibu munyini mutakonkona n'owulira essajja ng'eryo ng'oyagala oba olikola otya nyini mutakonkona obumu obufumbo tebwandifudde si buli bufumbo obugalangatana nti buba tulina buddukamu n'ebimu tuba twetaaga abantu bano okubateekamu sense